ngera bwolaba amalala ga Bobi Wine olwaleero gaali mukola nti atuuse okweteeka mu kiti ekyenkanankana kabaka fotusoja musirike bino temu Sebo tetujja kusirika kubanga ensonga z'oyogerako tuzitegeera okukusinga era tuzimanyi okukusinga. Omanyi waliwo enjawulo wakati w'okubeera omugezi n'okwegeziwaza. Kano akavubuka keegeziwaza nnyo ne kalowoozesa ensi nti kalimu amagezi. Naye nga ke kasirwa akasinga kubanga amagezi singa kaagalina, oba osanga tekaalisse muganzi wake era yakateekangamu ssente ng'ali lubuto ne batuuka n'okumuziika n'omwana mu ndaayi. Kyali mu design nti tewali Muganda alina kufuga Uganda, naye ng'ate ekijinja ekirina okumulemesa kirina kusinziira mmenga awo. Omuganda tasobola kulemesebwa kufuga Uganda lwakuba nti si muganzi. Omuganda tasobola kulemesebwa kufuga Uganda lwakuba nti talina bisaanyizo. Omuganda talemesebwa kufuga Uganda lwakuba nti talina busobozi. Omuganda talemesebwa kufuga Uganda lwakuba nti talina maanyi. Naye buli Muganda asowolayo omutwe mu kwagala okwegwanyiza entebe y'eggwanga akubibwa Mmengo. Yegeraageranyiza ku maanyi ga Kabaka. Ntawa Kabaka kitiibwa, alabye Kabaka mu kamwa. Mu Buganda tetuyinza kubeera na mpologoma bbiri kubanga bakimanyi nti Omuganda bw'ajja Buganda yeetaaga kintu kimu, ye muntu agirina mu musaayi, ye muntu ajagalira ddala. Era ebikolobero byonna ebikoleddwa ku Baganda ne Buganda, byonna ebibbiddwa ku Buganda n'Abaganda biba bigenda kuddizibwayo lwa nsonga ayina okubibanja ate yatudde mu buki mu buyinza. Kaakati kyakulwanyisa ky'amaanyi Mmengo eyo okulemesa Omuganda yenna okufuuka pulezidenti wa Uganda nga beekweka mu ddiba lya Namulondo, nga beekweka mu ddiba ly'ennono, nga beekweka mu ddiba ly'empisa za Buganda. Kye kimu kye baakola Ben Kiwanuka. Nze nandirowoozezza nti ensobi ezaakolebwa ku Ben Kiwanuka kyali badde muggo mu kateebo ogutulaga ensobi nti wano wakka wano tewakka. Wawe tulina okuteeka ekigere, wawe tutalina kukiteeka. Ensobi ze mwakola ku Ben Kiwanuka bwe muba temwazifuniramu kyakuyiga, then mulibeera basiru paka. Sigambe nti temwazifuniramu kyakuyiga kubanga nammwe mwakimanya oba bajjajja bammwe ababasookawo baakimanya nti Ben Kiwanuka teyali mukyamu. Naye mwayagala kukozesa ppeesa lya Bwakabaka bwa Buganda okumukkakkanya. Singa nkubuuza lwaki Ben Kiwanuka teyalina kufuuka pulezidenti wa Uganda, oyina ensonga ey'essimbalala gy'osobola okumpa nga teyeenyigidde ku Mmengo. Constitution eyasooka nga tweteekerateekera obwetwaze era yatutuusa ku bwetwaze, Obote n'amukyusa mu mwaka gwa 1966. Baamukolera London nga yakulemberwa Ben Kiwanuka meeting eyo bagiyita London September Uganda Constitutional Affair 1961. Kakati omuntu eyalakuba n'otuuke mu bwetwaze, omuntu eyemiryako Constitution eyasooka, mbuulira ensobi gye yakola ne gye buli eno okubeera nga yali tagwanidde kufuuka pulezidenti wa Uganda. Era singa omubuuza lwaki Ben Kiwanuka yali tagwanidde kufuuka pulezidenti wa Uganda, alabye Kabaka mu kamwa. Akoze bw'ati Kabaka. Tebafudde ku nsonga za Uganda eyeewamu. That's why Kyagulanyi abajjukiza. Bannange ensonga tuziku za Uganda, so si za Buganda. Kubanga bwe tuba mu za Uganda n'eza Buganda tuba tuzirimu kubanga ne Buganda it is a part of Uganda. Tebaalowooza ku kabira ndala. Enne ekintu kino kya bulaba Abaganda okulowooza nti mmwe mugenda otutegeerera nga kabira endala. Tebaalowooza ku kabira ndala, tebaalowooza ku bantu balala, wabula Uganda yonna bagipimiraawo Mmengo. Babuuze bo mu ntegeera yaabwe n'endaba yaabwe y'ebintu, Ben Kiwanuka lwaki teyafuuka Ssaabaminisita wa Uganda? Lwaki Ben Kiwanuka yalwanyisibwa? Era mu nsobi za Ben Kiwanuka gye mwakola, ensobi gye mwakola ku Ben Kiwanuka okubanga temwagijjaamu kyakuyiga ekyabagwako mu gw'enkaaga paka mu gw'enkaaga lwe yattira ddala. Mwe mulowooza mulitegeera ddi era muliyiga ddi?
njogera nammwe Abaganda bano abakulu Abaganda be bateekamu ebigambo nti olwalwanyisa kabaka ono akola bweti ensobi ya Beni gye mwamukolako oba gye baamukolako bye babagamba mumukoleko era ne mumwesuluba banammwe bweba teyabayigiriza then muliyiga ddi Omuganda n'okwata opeto n'omukaalakaala n'omutwala mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ebaamunaanika ne mumuwa n'erinnya nti bwete ne mukubira ani Beni Kiwanuka akayimba nti alabye Namulondo Mukama mwamukubiranga obuyimba obumuyeeya kubanga yalinga nkola yaffe Abaganda okuyeeyayeeyanga abantu betakkiriziganya nabo nga tuyita mu nnyimba mwe kye mugamba Beni ye yasobya bali abaamulemesa si be baasobya ng'ate Beni kye yalabula Muteesa kyatuukirira njagala kibategeezaako Obote teyakuba Muteesa nga amukubira mu ddiba lya Bwakabaka oba mu kiti oba mu kapasite ey'Obwakabaka. Obote yalumba mukulembeze munne oba mufuzi munne pulezidenti wa Uganda era bw'amufulumya mu lubiri awo e Mengo. Imagine pulezidenti wa Uganda ate asula mu lubiri e Mengo, Ssaabaminisita wa Uganda ng'ate asula Ntebe era still naako temwakabuuka. Beni ke yabagamba nti ono bamuleeta mu byobufuzi by'okulaba mu kamwa okusaanyizaawo ddala Obwakabaka bwe bw'amulumba n'adduka n'amulumba e London oluvannyuma lw'emyaka 3 mu bwaŋŋanguse mu gw'enkaaga-mu-9 nayo n'amuttirayo. Obote teyatta kabaka wa Buganda. Obote yatta munnabyabufuzi gwe yali ayagala okuwambako Entebe ate era n'amulumba ne mu bwaŋŋanguse n'amuttira kubanga n'oli yali asuubira okudda naye wakati mu Obote okutta pulezidenti wa Uganda nga tasse kabaka wa Buganda golowooza yatta pulezidenti oba yali atta kabaka naye ng'amukubira mu ddiba ery'obwa pulezidenti. Wakimanyako nti sa Edward Muteesa mu kufuulibwa pulezidenti wa Uganda kaali katego kamusaanyaawo. Ebyo Beni yabyogera naye wakati mu Beni mu kubyogera mwabikonsidering oba bye mwakozesa okumulwanyisa. Alabye Namulondo Mukama Buganda tegenda kusobola kubeera mbakabaka babiri Buganda tegenda naye ne Ssaabasajja Kabaka n'ayitika kubanga mu baabimugamba mwalimu abataka ate abataka babeera baggulu ku kabaka era be bakuza be era be bamutuusa era be bateesiteesi be. Ke kakodyo ke kamu ke mwagala okukozesa okukuba akaama mu kutu kwa Ssaabasajja Kabaka ono nti tewali Muganda alina kufuga agenda kukulyako sho. Ebintu mubitwalira mu sho temulowooza ku Buganda ey'enkya. Naye nze nandirowooza twalirowooza ne ku Buganda ey'enkya era naffe tweyagalizeeko nti Omuganda alina obusobozi obufuga. Lwaki yo Omuganda talina busobozi bufuga? Lwakuba nti Ssaabasajja Kabaka ono mwekenneenya nnyo. Be yalirowoozezza nti bataka yabalya dda akawaanyi, be yalirowoozezza nti baami b'amasaza yabalya dda akawaanyi, be yalirowoozezza nti bakatikkiro yabalya dda akawaanyi. Era singa tekwali kwekenneenya nnyo, singa Ssaabasajja Kabaka yadinawunsinga dda Kyagulanyi e Buganda naye gye mukoma okuba Kyagulanyi juzi yamuweereza ne kkaadi ya Krisimansi. Juzi yamuweereza ne kkaadi ya Krisimansi. Tewali alaba Ssaabasajja Kabaka mu kamwa yadde yeegeraageranya ku maanyi ge n'ekitiibwa kye. Luno si lutalo lwa bitiibwa, lutalo lwa kununula Buganda na Uganda. Bwebanga Buganda mpambe nga golowooza nti okubaawo kwa Ssaabasajja Kabaka ng'omuyita magulu nnyono nantakaabizibwa musaayi ng'ate Museveni yagenda nayo Kyamasiro n'ekigendererwa kyokkaabya Kabaka eyo Taito neefa, Nantasongwa amulunwe n'atuma Sam Mayanja n'amuvuma eyo Taito neefa. Kaakati gwe Ssaabasajja Kabaka ogenda mumusigaza mu Taito naye nga talina maanyi matuufu, nga buli Muganda anaasowolayo olulimi anaakubwanga nga bamukubira mu ddiba lya Buganda.
Njagala omuganda yenna addamu okulwanyisa Kyagulanyi jangu omulwanyisa nga kiri beyond Mmengo. Kubanga enjala bw'eba etuluma teruma b'Emmengo. Abaana baffe baba bawambibwa tebawambibwa b'Emmengo. Abaana baffe bagobwa ku ttaka tebagobwa b'Emmengo. Abaana baffe batulugunyizibwa tebatulugunyizibwa b'Emmengo. Njagala ojja okwogera ku nsonga y'okununula Uganda ng'eri beyond Mmengo. Waliwo n'abakaramojja babonaabona ng'essuubi balirina mu Muganda ono gwe gw'olwanyisa nga gwe omuganda bwe walirina mu Munyarwanda omuzza obuzzi olw'okuba wali oyagala kununuka. N'Abanyankole essuubi balirina mu Muganda. Abasoga abalima ebikajjo nga ttani y'ebikajjo ennaku zino egula emitwalo 5 emabegako ebadde egula 6 katugibalire ku 6 naye nga ttani bw'ebaamu kilo 100 nga kilo 100 ezo wamu oziguza emitwalo 6 kitegeeza buli kilo y'ebikajjo ogiguze nusu 6. Abo bo tobalowoozezaako. Weerowoozaako wekka ng'omuganda. Weerowoozaako wekka ku lw'ebitiibwa bya Ssaabasajja Kabaka. Kyali baddokke singa by'oba olowoolezaako mu butuufu naye ebitiibwa bya Ssaabasajja Kabaka obikozesa okkuba Buganda n'okkuba abaana ba Buganda abasowodde ennimi kubanga ne mu kaseera kano toyinza kunnyonnyola Ben Kiwanuka kyekituufu kye yakola Obuganda. Ekyo ekyatuuka okubanga n'essaawa eno mukyakireeta mu byafaayo ate ne mutaswala kukimanya nti Ben nga bwe nabagamba yabawangula dda mu mwaka gwa 1966 kubanga bye yayogerako byonna byatuukirira. Era bwe kibanga Kyagulanyi mubi lwaki buli muganda ajja abeera mubi? Lwaki buli muganda ajja abeera tatuukiridde? Lwaki buli muganda ajja mumugeraageranya ku Mmengo mufuba nnyo okumulwanyisa ne Mmengo ne bw'aba talina kyakoze kivoola Mmengo era ne bw'aba kyakola nga kiyamba Mmengo lwaki mukozesa Mmengo okukakkanya Abaganda? Kambuuze mmwe Abaganda abeetenda amagezi aboogera katuuke n'okujja kano kaasama akatta mukazi waako. Bino bafutusajja byasusse okutegeera Kyagulanyi yegeraageranya omuganda omutuufu alijja yali baani? Era ffe essuubi ly'okufugako ng'Abaganda linaabalya ddi? Oba ffe twera nnyumba nga twerera bagenyi abalala ne bajja ne bajeegonnomeka ne batuula era ne babukala. Ffe tuli beeziba nnyumba. Buli muganda ajjayo omutwe gwe mulwanyisa. Buli muganda ajjayo omutwe gwe mulwanyisa to the extent nti Ssebaggala we yajja mwatuuka n'omuwanda ebigambo Mukama by'atannayogera. Agambye tuwe Besigye Kalu ne tutambulira mu mbeera nga buli ludda mu kuzannyani akalengedde va muno dda muno wallahi kadda mu bbo avuganya mu kiga mwakulembera Munyankole. Mmwe Abaganda eva mwagala bateeka mabega. Abaganda balina kkubira ndoolu bakulembedde. Abaganda balina kutambula nga bawujja abakulembedde. Omuganda yenna bw'avaayo n'alaga interest oba abantu ne bamugamba nti gwalina tukiikirira ne mutandika okumusika n'okumulwanyisa naye nga muyitira mu Bwakabaka bw'e Buganda. Obwakabaka bw'e Buganda buno mwe mukweka bwagwa ng'ate bwasuulibwa mmwe kubanga nnyinimu bw'aba asobola okujja nga buli lwafuna omukisa okwogera ayogera ku byaffe. Mayiga yakola statement mwe mwalowooza egenda mu bantu b'eruweero. Myoko ono okyabanja gavumenti ogibanja akikola ebirala yali agamba Ssaabasajja Kabaka. Oluvannyuma n'akomawo n'akolera statement endala. Federo tugenda gifuula luyimba. Federo tugenda gifuula luyimba. Abalwanyisa Mmengo abatuufu ate mwana wattu be bagamba ntulwanyisa Mmengo. Walolabyeko ku mubbi akuba enduulu. Walolabyeko ku muntu akuba oluyinga maama atunudde eri n'akaaba ate ye mangu. Tyoluyolo olunene luvugiddewa. Maama kunze kikome kangubye. Naye ng'ate yakoze ki? Yalukuwadde lwakuba bububa busiru. Kubanga bwona nkaaba ate ye maama alimu akasengejja ajja tunula bwe nnaamugamba nti olaba alukubye nze n'engalo zisaze. Maama kinaaba gy'ali okukkiriza
okusinziira ku byalabye oba okugendera ku maziga goono kinaatulaga nti hidden agenda y'okunkuba oluyi ebadde yakungoba mu maka ga ssebo kubanga omukazi ono alimu si yanzaala era abaana ababyawaka munnange be babiito kakati we bankubye oluyi ate ono n'akaaba bwe ndase maama ne we bankubye oluyi n'asigala ng'akyawolereza ono then n'aba mission nti si mwana yankubye wabula lukwe lwakungoba ewaka olwayisibwa mu maama we kakati ne bano bakakitaffe ebiseera ebisinga be batusoomooza be batulwanyisa be batukkakkanya ate ne bamala ne bakaaba kitaffe atuuka otutunula yagambe nti ffe tubakubye singa kitaffe ayi Ssaabasajja Kabaka yali talaba nkovu za mpise batukubye ku matama yali tasobola kwekennenya kumanya mpise batukubye ku matama singa twavaawo ddanga era Abaganda abalala be bazenga babakola wakati mu kubalemesa okufuuka abakulembeze naye nga balemesebwa abeeyita ab'ebitiibwa emmengo gw'olowooza Kayiira teyayagalako okusisinkana Ssaabasajja Kabaka bayo wakimayanja nkanji bakaalakaala nani Museveni kubanga ye nkanji yali amanyimbu yagenda okubeera president wa Uganda kino mubadde mukimanyi Museveni yalimba bankanji mbu ye talwana kufuuka president wa Uganda alwana kuzza nfuga y'amateeka era we bagenda e London okusaka obuyambi mu gavumenti ya Queen oba okumatiza gavumenti ya Queen ebasekendinge balagayo washimayanja nkanje omukatuliki nti ayina okubeera president wa Uganda nenkanji naloba ne balekawo abaana ba Buganda diko ye Museveni gye yabasiba yobote gye yasiba Abaganda mu gyenkaaga nti bw'ofuuka Ssaabaminisita ani agenda okubeera president wemula kyo naawe kiriko okubaganya ebirowoozo gwe tukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka takubwako kalulu tageraageranyizibwako olwo Abaganda abasirwa abatafumiitiriza ye waffe nga baliko bamayiga b'ebiseera ebyo abawujja obunyama tugenda kukwatagana n'omuntu yenna awo Obwakabaka bwa Buganda ekitiibwa tugenda kukwatagana n'omuntu yenna awo Obwakabaka bwa Buganda ekitiibwa enkwe zitavudde ge magumba ku nsiko 1966 ne kijja kibeera ekijjo byera ekiyitirivu 1969 mukimugamba era Abaganda temubuukanga era Beni tawangulanga basajja mano kakati olunaku olwaleero Katikkiro yatuuse okwogera ku Anita Amongi yakoze statement ey'obusosoze era erina okumuleetera okulekulira singa abadde mu nsi entegeevu yagambye yankubidde essimu n'oŋŋamba ye teyabyogedde then naawe n'okkiriza nti teyabyogedde era lwaki eyabyogedde naawe n'obiwulira bw'agamba nti teyabyogedde okkiriza ate ataabyogedde ofuba bimugonnomekako lwaki abyogedde n'obiwulira bw'agamba nti teyabyogedde okkiriza kyokka ate ataabyogedde Kyagulanyi ofuba bimugonnomekako agenda yammwe basajja bammwe kyeki era mmwe kyemugamba nti mu Buganda yonna temuliimu mutegeevu asobola kufuuka president wa Uganda oba ffe tutambulire kutusiigira ekifaananyi omutanda gyali ateredde omutanda yalambudde essaza lye ery'ebuddu omutanda yataddewo olusiisira lw'ebyobulamu tugumire okwo ng'abaana ba Buganda bali mu makomera abaana ba Buganda bali mu kubuzibwawo abaana ba Buganda bali mu kuwambibwa abaana ba Buganda bali mu kuttibwa abaana ba Buganda bagobaganyizibwa ku ttaka nga n'abafu ba Buganda babagobaganya mu ntaana gye bagenda okwebaka tugumire okwo Muganda talina kufuga azirongaazi Ssaabasajja Kabaka wali ateredde entende naye nga Ssaabasajja Kabaka oda yesi oda era ekimubanyisa fedro kubanga yalina enteekateeka ennungi eri Abaganda ayagala akole ku nsonga zaabwe okudda mu lulonda kambe lwaki tetulonda owaffe n'atuwa ebyaffe
Lwaki tetusika owaffe n'atuwa ebyaffe? Kyagulanyi tasobola kufuuka kabaka wa Buganda olaba n'Obote teyafuuka. Obwakabaka bwa Buganda si bwakwesooka bujja bugereke. Era y'ensonga lwaki otunula ku Ssaabasajja Kabaka gwe wennyini n'omwenya. Nga tewali akukase kumwenya ne bw'oba obadde n'ebizibu bimeka osobyerabira olabye ku ssanyu lyo. Gwe mbuulira nti omuntu gw'otunulako n'omwenya wadde obadde n'ebizibu byo wasobola okuliivulwa Omuganda olw'okuba Omuganda yazze anti Omuganda mujja kubeera bakabaka babiri. Nedda, nkabaka mu mutima tuyinamu omu. Y'ensonga lwaki obwakabaka bwe bwakomezebwawo wadde bwadda bwa kitundu bwakomawo tubuuliza after 27 years. Bwakomawo tubulinze, bwakomawo tubwesunze, kubanga bo butuli mu musaayi. Naye tugenda kubeera mu buwambe paka ddi olw'okuba tutya Omuganda okufuuka president order zireme okubeera ebbiri e Buganda. Ab'Ekkaramojja bo balowoozezzaako. Abagisu b'Embaale Masaaba mwe tebabalowoozezzaako. Abakakwa mwe tebabalowoozezzaako. Ab'Eppeteti Epalisa mwe tebabalowoozezzaako. Ab'Essoroti Abateeso mwe tebabalowoozezzaako. Abasoga mwe tebabalowoozezzaako. Buno obusajja bwe mubusanga ng'eyo mu regioniza mu bukube. Kati Mayiga ajjata gye muli. Mazze kukyalira azze ajjata gye muli. Ng'ebbeeyi y'ebikajjo kasikulopu yammwe bagifunyafunya bati kilo ya sukaali kilo y'ebikajjo bagibagulako nnusu mukaaga. N'ennusu mukaaga gwe okutuuka okuddiza kilo ya sukaali wallahi ne bagikuweera ku 14,500. Gw'olwo obeera wazijjeewa. Nga nze bwe nakutunza wampalayisa ate bwe ntusa okukugulako ebyo byava mu matiriyo gwe wangulako gw'obingusa bbeeyi ssente zigenda kuvaawa. Nti bano batunuulira bizibu bya Buganda byokka. Babitunuulire mu ngeri entuufu era ejjo n'Obuganda. Kubanga neighbor bwalongoka naawe oba okyasobola okulongoka omanye ennyumba ennungi ku kyalo yasookangemu abala ne bakoppera okwo. Naye tebabikola ku lwa bulungi bwa Buganda. Babikola okwongera okufuggaza Buganda ne Bannayuganda bonna atiraaki. Martha owe wange omwana gwe tuddamu okuzaala tumutuume Beni Kiwanuka. Manyi nze sikyagala nnyo kutuumatuuma ntyo. Nze ntuuma kati abaana bange amannya okusinziira ku bantu benninako okwagala, benninako ebyafaayo ebirungi. Omwana waffe addako ntugenda mutuuma Beni Kiwanuka. Okujja kwa Kyagulanyi kuno kwejjeereza nnyo Beni Kiwanuka. Bingi bye mwabuusa amaaso Abaganda ku Beni Kiwanuka. Naye okujja kwa Kyagulanyi kwejjeereza nnyo Beni Kiwanuka. That's why gye buvuddeko nabagamba nti Beni Kiwanuka yakomerawo mu Kyagulanyi. Kubanga ebiri mu kukolwa ku Kyagulanyi bye byakola ku Beni Kiwanuka. Lwakuba omukisa Kyagulanyi gwalina ku Beni Kiwanuka. Ali mulembe ogulina amaaso amangi. Ali mulembe ogulimu abamenyimenyi b'ensonga. Ali mulembe gw'abantu abalabira ewala. Ono Ssegunju azze okulaga nti Kyagulanyi yeefuula kabaka wa Buganda. Wallahi gye buvuddeko yakola statement nti Oweekitiibwa Katikkiro yazaala mu maama omwana. Yamuyita wa kitiibwa, that's why nange muyise wa kitiibwa kubanze sikyaswa muyita wa kitiibwa. Mbwe abalongo ba maama bano be yalaga gye buvuddeko. Mbu ba Mayiga oyo ayagala ennyo Obuganda. Temugenda kukozesa Mmengo okulemesa abantu okwekulaakulanya. Era mulekeraawo okulimba ensi. Mbu Mmengo yeeyina ebisumuluzo ebitwala obuyinza. Bw'eba yeeyina ebisumuluzo ebitwala obuyinza, then njagala ekkirize nti yeri responsible ku bikolobero ebikoleddwa ku Bannayuganda. Abaliyo bakanya kujejembukana. Tosobola kutwala buyinza nga toyise wano, tosobola kutwala buyinza nga toyise wano. Bangi bagezezzaako ne bakonkona, Besigye yakonkonakaawo. Kapiteeni Magala n'ajja kuba omuwagizi w'essasi gwe baayitanga Tom Julunga. Awo
era zze kubasaba bisumuluzo bya buyinza teyatuuka ntebe abafudde bonna ababifiiriddemu, then why you are not responsible? Lwaki omwana omugezi yewuwo? Lwaki omwana omusiru abeera wa nnyina? Kiraba obusiru bwe bukojja bwakyo, ono omwana mugezi nga nze. Ebizibu ebivudde mu kutufu tubbalako, then mubi owuninge awo tulyoke tukkirize nti emmwe muyina ebisumuluzo ebigaba obuyinza. Temwagala ku owuninga, bivudde mu gavumenti mbi eyo gye mwalemeza munda gye mutakkiriza kugaba bisumuluzo. Abalala baggulewo bafulumye bali bo bayingire, naye ate mwagala okwewa ebitiibwa bye mutagwanidde. Bwe biba bibagwanidde, then you are responsible ku byonna ebitukoleddwako bannayuganda. Mwagala tuzaalirako abasanga Abaganda ab'Ekkaramojja, munnange abafuula n'ebinyonyi enjala, ab'Ekkaramojja abaana ebinyonyi baabifuula ebiyala. Ebinyonyi tebikyalya, anti bateegera ku mmotoka za kasooli nga bajja bakuŋŋaanya. Ennyonyi ekyokulya kyazo abantu bazikijjako oluvannyuma lw'omusoto omukambwe guno gwe twalunda okubeegololeramu ne gulya bakadde baabwe olw'okuba gwagalayo ebyobugagga. Abaana n'abakyala abato n'abasigalawo ne bajja ku nguudo e Kampala bafuuke bamasiikini ne balya n'emmere y'ebinyonyi byonna. Ebinyonyi bifa enjala. Mwagala tuleetera bizibu ti ffe twalemezaawo ekizibu kuba ffe twakireeta, naye mwagala tuleetera buzibu nti ffe twakiremezaawo. Ab'Ekasese abattibwa mwagala tuleetera buzibu nti ffe twalemezaawo ekizibu kino. Kwe kusaba Abaganda mubeere bakalaba ku basajja bano. Abasajja bano baali tuleetera eminoko ne gye tuyita ewalala tutandika okuboolebwa nga ffe aba owuninga ekizibu. Weewaawo twafiidinga ekizibu ne kigejja ng'omusota ne kiwanvuwa ne kituuka okukyankalanya region endala. Bano abajjegga bakyali mu kwenyumiriza mu ffe tulina ebisumuluzo ebiteebwa mu buyinza. Idiot, then you are responsible. Onkumuliituza abantu ezattibwa e Kasese mu Novemba 2016. Ezattibwa okwetoloola Obuganda n'Obusoga mu Novemba nga 18, 2020. Ffe tugaba ebisumuluzo ebitwala mu buyinza. Ne Besigye yabeetaliryako. Ffe tuli bampisa mbi kale twejjeemu. Tulina mpisa ffe. Tulina njogera n'okuvuma tuvuma. Ne Besigye yabavuma. Ssebaana naye yabavuma. Ba Agulawoli baabavuma. Bonna baabavuma. Lwaki mwaba mu obuyinza mmwe abalina ebisumuluzo ebigaba obuyinza? Olaba Mmengeeyo sinsi Ssaabasajja Kabaka takyagirimu mukkirize. Mmengo yeetaaga kubwa neesaanyizibwawo ne tuddiza nnyinimu Obwakabaka obutuufu, kubanga bano baagimuwambako. Mmengo tekyali ya Bwakabaka bw'e Buganda, kakati y'abantu ssekinnoomu abakolera Museveni oba batambulira ku agenda eya Museveni. Nabalekera ekibuuzo jjuuzi. CBS FM ey'Obwakabaka bwa Buganda nga bagamba yaggyibwa ku mpewo mu mwaka gwa 2029 nkwekalakaasa okulemesa Ssaabasajja Kabaka okugenda e Kayunga mu Bugerere. Era ne mukugizzaako baagizzaako nga terina layisinsi. Juzi ennaku eziyise lwe baddiza radio ya Ssaabasajja Kabaka layisinsi. Mbuuza BBS eno yaani? Kubanga yo yafuna layisinsi mu kifaananyi ng'ate CBS tennaddizibwa layisinsi. Mbuuza eyakuggyako layisinsi mu ddoboozi atuuka atya ku mbeera ekuwa layisinsi mu kifaananyi nga tannakuddiza ya ddoboozi? Kino ekifaananyi kyani? BBS TV yaani? Ani nannyini BBS terefayina? Kubanga oli tayinza kukuggyirako layisinsi ya ddoboozi nti obadde oyina by'okola ebisekeeterya gavumenti. Ne mubeera mu kuteesa, wakati mu kuteesa n'alaba nga kyalina okusooka okukuwa ye layisinsi y'ekifaananyi. Oba oyo eyakumma layisinsi y'eddoboozi, bigambo ki by'oyinza okumugamba ng'omweŋŋanga okukuwa ate layisinsi mu kifaananyi?
BBS yani ani nanyini BBS. That's why nabagamba Ssaabasajja Kabaka we Mmengo bamuwambawo dda. Kakati tebakulimbanga nti Mmengo erina okufuuka ekisiikirize mu kulemesa okwenunula. Bonna abali Mmengo si babo, tebakulumwa, tebakulumirirwa era beetaagisa kusaanyizibwawo. Kubanga ate bo baagala kukusaanyaawo. Bayibuli yatuwa obuyinza tiguli kubetente ekigere naye bw'ogulabanga ng'ogwesose gubetente omutwe, omusoto oguli Mmengo mu gubetente omutwe. Kubanga kyekizibu kyammwe bannayuganda mwenna. Mazo gwange linate wendivumbula nzira amadda. Yo basi wegenda gye lituukire libe wewuse. Bino bipya ze nnina obwongo butaganjula. Kyenzuula kyembawa so bwe mbaawo nontunuulira. Tontebeza kubeera nti